yakuba ewe era tukiyise signature project. Awo nno nina essanyu lingi nnyo maama okukusaba n'obuwombeefu otusimbire ejjinja ku nnyumba eno ebeere amaka amatongole ag'omulabizi wa West Buganda Diocese agasoose. Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwa Ndeka. Twebaza Mukama olw'ekkula lino ly'ennyumba okuboolesa okugamba nti tuzimbe naye n'okuba nti omuntu ogenda kutwala bbanga ddene n'okusingira ddala okuba nti balabiriza abalijja bajja kubanga nawuli tewabadde wabi naye ate ng'omutindo gweyongeddeko nga balina ne kabyo akalungi ennyo nga bwe kali awo. Twebaza nnyo abaweereza mwenna abaali abenyigidde mu mulimu guno. Bayibuli eno ekuweereddwa bannaffe aba Bible Society of Uganda. Njagala okuyozaayoza bakanoni abaawule n'abadinkoni kye batuukibbwako olwaleero. Tubayozaayoza. Twebaza Mukama okubatuusa ku bitiibwa ebyo by'abatuusizzaako era nga nnyongera kubakubiriza nti mugende maaso n'okubuulira ekigambo kya Mukama waffe, okubuulira abantu obuntu bulamu, kubanga obuntu bulamu kigambo ddala kya mu Bayibuli. Mwe muli amazima, okufaayo, okwagala, okubuulira enjiri ey'obulokozi, kubanga waliyo enjiri ez'engeri ez'enjawulo, naye okweyongera mu maaso n'okubuulira enjiri ez'obulokozi. Mumanyi already muli baweereza nga naye mwongeramu okulaba nti abantu baffe tubakuutira mu bigambo okwefaako, okwekulaakulanya, okweyongera okulima. Ekitundu kino kye tulimu Buddu kyekifo ensi yonna Uganda gye yajja emmere ng'eva wano. Nolwekyo ab'omu kitundu kino n'ab'omu bitundu ebirala, kubanga Uganda ateera njimu nnyo, buli woogenda wasobola okukula emmere. Bagamba ekigambo ekiyitibwa enjala wano tekyandibaddewo mu nsi yaffe. Kugamba abantu ne basobola okulima emmere gye balya, ateera n'eyo gye basobola okutunda ne bakolamu ensimbi. Abaweereza bano be tutaddeko olwaleero bakanoni abaawule, badikoni n'abaweereza abalala mu kkanisa, si be bokka abalina obuvunaanyizibwa mu buweereza. Bo of course baawuddwa mu ngeri eyo, naye naffe ffenna ng'abantu abatayawuddwa mu mitendera egyo, naffe tuli n'obuvunaanyizibwa okuba nti tuweereza mu bitundu byaffe ne mu ngeri yonna nga bwe kisaanidde. Mwebale nnyo okujja. Njagala era okuddamu okwebaza Bishop ate era n'okumuyozaayoza okulaba nti nga bwa agenda kuva mu kuwummula, kubanga era ajja kuba akyaweereza, naye ng'ate waliwo ne mutabani we engineer naye ate nga naye ate ali mu buweereza. Ekyo tukyebaliza Mukama.
nti obuweereza obwo bujja kubanga bugenda mu maaso. Olowooza ng'oyitiddwa ddala okuweerezanga mu kkanisa nga Mukama waffe Yesu Kristo bw'ayagala era ng'empisa z'ekkanisa yaffe eya Uganda bwe ziri evumirira obutalya bisiyaga. Olowooza bwe ntyo okkiriza ddala awatali bukuusa ebyawandiikibwa byonna ebyakkirizibwa edda eby'endagaano enkadde era n'eby'endagaano empya nga byawandiikibwa Omwoyo Omutukuvu okutuusa ku muntu okweraga kwa Katonda okwatuukirizibwa Mukama waffe Yesu Kristo. bikkiriza ddala. Olwo obuyinza okukolanga omulimu gwa dikoni okusomanga enjiri mu kkanisa ya Katonda n'okugibuuliranga omulabizi yennyini bw'anaakulagiranga. Amiina. Moses muwulya mufumbo mukyala we Yeroda Katonda be yagatta awamu omuntu yenna tabaawukanyanga. Mwembi mugende mukole omulimu gwa dikoni gye mutumiddwa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Martin Ndawula toola obuyinza nti Omwoyo Omutukuvu waabeera oba oliawo tekumalaawo kwemulugunya. Okwemulugunya we kuli tekitegeeza nti Omwoyo Omutukuvu tatambula. Omwoyo Omutukuvu waabeera tekimalaawo kwemulugunya, n'okuba nti abantu beemulugunya waliwo ebitagenda bulungi mu maaso tekitegeeza nti Omwoyo Omutukuvu taliiwo era Mukama takola. Ne mu kkanisa yaffe ennungi eya St. Paul, Cathedral ennungi eya St. Paul, mu bulabirizi buno obulungi obwa West Buganda, Mukama akola. Abantu balokoka, abantu balebebwa, ekkanisa egenda mu maaso, naye tewabulawo yeemulugunya. Abamu bayinza okugamba nti ze gwolaba mpeereza ekkanisa ebbanga ddene naye omulabirizi takyalangako wange. Abalala ne bagamba nti obulabirizi tebulina kye butuyambye. Abalala babazimbira health center, ffe tebatuzimbiranga ewaffe. Abamu ne bembulugunya nti ekkanisa eyaffe teweebwanga busumba, oba ekkanisa mwe tusabira yo teriimu masannyalaze nga gano ge tulaba mu Lutikko. Kyukira akuliraanye omumbuulize nti gwe weemulugunyiza ki? Ng'Omwoyo Omutukuvu atambula, ng'ekkanisa egenda mu maaso, ng'ebikolebwa bikolebwa, naye nga n'okwemulugunya weekuli. Kye tuyigamu kye kino, ti Mwoyo Omutukuvu bwakka ku bantu be ne ku kkanisa waliwo byalekera abantu okukolako byatajja kukolako. Ng'ajja birekera abantu babikoleko, ajja kubawa okuluŋŋamizibwa, ajja kubawa amaanyi, naye ajja kubaleka ebiteeka okukolebwako mu byekolereko. Omwoyo Omutukuvu bw'atyo bw'atambulira mu kkanisa ye. He doesn't come to take over, he comes to empower and inspire. Tajja kutereeza buli kikyamye mu kkanisa ye mu bantu be, naye ajja kubawo okuluŋŋamizibwa n'amaanyi okutereeza. Omulabirizi wa West Buganda wabadde atuuza oba ng'asuumusa abaweereza bano, abakubiriza okubuulira enjiri, obutabuulira mboozi bo ezibanyumira, era atadde nnyo essira ku kulya ebisiyaga nti bateekwa okuziyiza omuzoogo kubanga kkanisa ya Uganda tekikkiririzaamu. Ekyo kabonero akalaga nti kkanisa eri wamu n'obuwangwa bwaffe, eri wamu n'obwakabaka, eri wamu n'abo abalwanyisa ebigenderera okuggyawo ekitiibwa ky'omuntu. Kale tulowooza nti enjiri eyo ejja kutwala mu maaso era ejja kutukuumira mu kitiibwa kyaffe ng'abantu. Olw'ekisa kya Mukama, taata nga ye mulabirizi wa West Buganda awamu ne maama nga bombi baweereza, baali kyakulabirako kirungi gye ndi ne banneegombesa nange okuba omuweereza. Weewaawo nti nasooka n'ensoma ebyokubeera engineer ow'okuzimba n'ebyobutonde
naye era tekitugaanira kuweereza Mukama nga tulina obuvunaanyizibwa obulala. Era obuweereza buno tebulina kuba bwabo bokka baawule, naye buli kise kinoomu ku ffe obuvunaanyizibwa Mukama bwakuwadde bw'obukola obulungi nga bwe kigwanidde naawe oba okola buweereza. Neebaza nnyo Katonda olw'olunaku luno, kyokka ate era mwegayirira ambeere okumuweereza nga bwe ndayidde mu bwesimbu, mu mazima, n'okubuulira ekigambo kye eri abantu be nga tekiriimu katemba, tekiriimu muzannyo, ng'oba oliawo ab'ennaku zino bwe baagala okufuula ababuulizi b'enjiri bannakatemba n'okubasanyusa obusanyusa. Tetulowooza nti n'okweraliikirira, n'okwegendereza, n'okukankana tugenda kukola obuweereza buno nga si lwa kitiibwa kyaffe, naye Katonda oyo yennyini agulumizibwe.